press conference badde ya misana neiba wange gwenkubira endulu nawulira amangu abadde kabako abalala mbakubidde nga bali wala ate nga nammwe mundi otuusewa oliwa so sibanenyeza nsonga yonna ebyemirimu bimanya abantu baba basuza embivulo ye weebuuze nange kuzaabwa embeerayo mmeka ngenda ku lunaku lwa sho nembayimbira nenvaayo sira kubeera nnyo mu press conference zaabwe olabe ku mmotoka olwaleero ng'ombajaniveiri ngambu ya Irene twali tumanye ekintu kiri kya muzannyo anti bwe buzibu bwamwe bwe mulina ffe lwali mulitutwalako disiriya sinavayo nenkugamba omukazi mugulidde emmotoka akawala kansudde eddalu Irene gwendoota mpeddemu amagezi tegeera omuwala aliko bakompitita abagaga b'e Kampala bonna ekintu kyayabise dda kazo bino ebintu byogera birekawa mukyalawo kubanga tulina bebi gwe tumanyi eyakubeerera kiki oyagala okutankula kiki oyagala okutankula osima ki osima ki otankula ki ebintu birekera Irene antalabe bimulekera abitambuze ebintu bimulekera abitambuze nze ndi agi Irene awuye emmoroka ngimaze ettaka lye liri Sekiwadi ali ku Mayiroland abalongo bagenda okuzaala already bali verified visa ze USA batuuze omukyala nga tetukulaba nkongo omugulidde ettaka mu kamera n'emmotoka oli abimala yeeberera kagadi oli yeeberera kagadi alima alunda mama Faridi omumanyi ataagala nakumanya by'e Kampala namuwa n'emmotoka eri eya paso eri gye nali nina gino kyosasudde omukyala eyakubeerera mu kaseera ng'olabye avaayo alina obuzibu essanyu lyaliko alimanya gamba haji nakuta munnange wali ofudde byonna byekolere haji olumbe lwakuluma nga nkulabako haji bw'oba wadde engulu abaana bange obategekedde haji weeyagale kasita okuuma obulamu mama Faridi anti abuulira njiri mulokole nnyo alina kyaki pasita siniya pasita naleeba ennyabo obadde tokimanyi mama Faridi senior pastor alina church ekagadi yakoze ne branch endala emasajja mubulizi wanjiri omuwagira ekintu kyokiwagira gwomusira bulungi nnyo kuva buto ye kyawulira kyayagala kubuulira njiri era takinaako buzibu